balina mu kuzimba. Olwaleero tuli mu kulwanagana n'ababbi b'ettaka, naye ate mu babbi b'ettaka mulimu n'abayingiridde entobazi aboonoona obutonde bw'ensi. Twawulidde Idi executive director wa NEMA ng'ayogera ku rescue center egenda okumonitaringa amaato eya Ministry of Works. Yeno gyolaba yo teri mu lutobazi, naye eri mu lutobazi gye tuva olabye nga okuzimba kukyagenda mu maaso, nawankubadde ekiwandiiko kyafulumye nti bayimiriza okukola ki? Okuzimba. Era amayinja bakyagayiwa mu nnyanja. N'olw'ensonga eyo buno obubaka tukyabusindikira Idi ne NEMA awamu n'abasikawutu abali mu Uganda bonna nti mu butuufu singa temuyimiriza abantu bano ba NEMA abali mu kuzimba mu ntobazi ng'ate muli mu kumenya mu Lubigi, nga muli mu kusengula abantu enkuyanja, muli mu kumenya okwetooloola eggwanga n'ekibuga awamu, ffe ng'abasikawutu ba Uganda tujja kwekuŋŋaanya tugende wa petroni waffe President Yoweri Kaguta Museveni tumukaabirire bwe mubanga kye mutwagazisa kye tujja okukola. Otherwise tujja kubeera basanyufu nnyo nga singa NEMA engeri gy'eri mu kumenya mu Lubigi y'engeri gy'eri mu kumenya bano abali mu kuzimba mu ntobazi, abali mu kuzimba mu nnyanja. Omwoze bw'okusinga obukulu twali n'aba trustees. Trustees abo kwaliko Barugahare Mujuni Patrick yagobebwa, kwaliko Deputy Chief Commissioner Bitumbwire Steven yagobebwa, kwaliko yali yeyita munnamagye Kamya Richard naye yagobebwa, yali resource mobilizer, kwaliko Bishop Onono oyo no munaddiini kyenyamiza ate nga kituufu. Beegatta mu biseera eby'omuggalo ne bakozesa olukujjukujju ne bajja ne batunda ettaka ly'abasikawutu. Mu be baaguza mwalimu Delight oyo Kano Oma tuwulira nti yowa Usaafi, ffe tubiwulya buulizi tetubimanyi, naye nga Umaru oyo eyeyita Kano eyali ku Usaafi gye yava n'ajja eno kye baasookerako kwe kutema ekibira kyaffe. Ekibira kyaffe kya miti mikulu ddala gimaze emyaka 10 n'okusoba, egyo ne bagitema. Singa mu butuufu akulira forestry ajja n'atandika okukola embalirira, embaawo ezo wagye zaagenda nsuubira twandibadde bagagga nnyo. Naye banguwe bajje twayingirirwa eyeyita munnamagye Balijje oyo n'atutwalako paati eyo, naye tannatwala olw'ensonga abaamuguza bafere ffe wano waffe, era essaawa yonna tugenda mugoba n'abarasita. Tuyina Serena Heights oyo naye gyali, naye essaawa zino amaaso tusooke tugatunuulize Umaru. Bwe tumaliza Umaru ono Balijje tugenda mufulumya mangu nnyo, n'abalala tugenda kubanga tukozesa abalooyazi baffe awamu nga twegase wamu ng'abasikawutu b'eggwanga, naye nga ekisinga mu bukulu tuyita petroni waffe tukowoola abasikawutu bonna gye bali eyali abaddeko omusikawutu tulabike nti nno tutaasa ettaka lyaffe lino eryakazi. Ettaka si lyange nzekka, ettaka si liryo gwankwata, ettaka si liryo gwandaba, wabula lya mwana atannazaalibwa n'omwana asuubirwa okuzaalibwa
kubanga nze ngenda kufa nveewo, naye ate bangi abakyazaalibwa abagenda okuba abasikawutu ebbanga lyonna, emyaka gyonna mpaka enkomerero lwerituuka. N'olwekyo mujje twegattire wamu tulwanirire obutonde bw'ensi, tulwanirire ekibira kyaffe, tulwanirire ettaka lyaffe ng'abasikawutu. Ekibira bali mu kisaawa n'enkima zennyini kati zigenda bbula we ziraga. Ndi Assistant Chief Commissioner in charge of registration, recruitment and membership. Ekintu ekyo kiza mu lulimi Oluganda, nze nkunga abasikawutu okulabika nti beegatta ku kitongole kyaffe eky'abasikawutu mu Uganda n'okubayingiza okufuna obwa memba.